kyonna kyekiri badde nsaba obunoonyereza mutuyambe alabe nga banguyiriza mu kunoonyereza kwabwe kubanga nebali baffira omuntu waabwe baali bantu okumira luli naye ekituufu omuntu aba yatudde neyefumitiriza asobola okumanya kiteri muntu ayinza kukola kintu ati wefumako akabiriti simanyi ebyo byonna byawanoonyereza nezisaba erimu bankubanza obujjanjabi eri abantu banga bapulizo tebagezezzaako niyo obujjanjabi tukomye ate neyongera kubanga neyongera kulaba neyongera kuba obisiyimirira sikola kyensitula obusitula kugenda ku pulezidenti badde nsaba kooti nekirala kyenandisabye okukwata abantu bano abasigala ewaka babakuba okubateekako bogere ebintu ebitakwatagana I need my people okubeera nga bali protected kubanga abantu okubakuba bakubye omuntu wange kugira kumutta naye obulembe bubaawo okuba nti ekintu bwe kijja ku muntu ng'omu ate nga bala balina interests ng'abantu banzimanyi bantu bangi bakulu balina interest naye nze siina muntu gwe nakola kiri just nakira bukezi nkya kwagala abantu nakwagala nsi yange tuketuka naye omuntu yenna baba asobodde okunda basobola okwewa ansa ng'omuntu kyekiwa ekitiibwa mulamuzi kyenasooka okufooloma ekitiibwa mulamuzi nagala abantu bange babeere bakkakkamu basooke balabe kubanga beeyo nasooka njagala buli omu yeefumitirize ati neyajjanjaba omuntu asoose ebweru kitegedde yajjanjaba omuntu omwana gwe yakulira asoose ebweru. It is well. You can also apply. You have a right to apply for bail. Okay? You have a right to explain it to you. You have a right to apply for bail. Granting it is discretionary in the powers of the judicial officer. Okay?